Oyowa interview we wano. Dakika 5 za wadde. abagole baffe abali omulungi nanyini ddoboozi diva w'abangi nanyini smile oli otya sitaati mukwano owulire otya ku lunaku luno ndi musanyufu nnyo kyenyinza okugamba mukwano era nkulaba sitaati kanjikana mutana mwami story yaffe story yaffe nze mwami no yabajoogera yogera ogimanyi bali manyi gwasinga ogimanya okay twasinkana myaka 13 emabega nga tusoma ffenna ku campus nali mu first year ye nga akomyewo ye nga azze kukola adult education tusinkana ku photocopy naye netubeera bamukwano okumala omwaka mulamba naye nambulako kati olwagira naakomawo nodamu n'omusinkana amiira kirungi ekyo mukwano omulabamu kyekyenjawulo nogamba nti yono mwami mukakamu ayagala abantu kwegamba yina embeera ezifaanana ng'ezange mumpeera obubaka obusembayo mwagala nnyo kyawuka sharita linnya kiri omutebi nansema yetati yetade kale balage kirungi ekyo tukyali ku mukolo gwa sharita akamba we omwami naye ababuuzeeko sebo nkulamu kale maama bannange kyanjawulo ki kyewalaba mu sharita mukyala mugezi ategeera mangu ategeera ku peesa emu nange ategeera mangu tutegeeragana ate muntu ayagala abantu ayagala ne Katonda mu bufunze embeera zaffe zezimu zikwataganira mumpeereyo obubaka obusembayo ng'ali wanaawulira omugambe byonna mwagala bisembayo bisembayo ebisooka n'ebisembayo ebisooka n'ebisembayo ku 10 anjagala mmeka 15 kale toyanzanya kale bange Obuzibu bwe tufunye mugole. Naffe katubuuzeeyo abatalina microphone. Sekondo akasharita mazima wangu muweerezaawo ssaawa 11 nga kuwetekako emikolo egy'enjawulo. Thank you dear. You look beautiful. Thank you mukwano. How do you feel? Mpulira bulungi nnyo kyoba omanya mpulira bulungi nnyo era nebaza Katonda okuntuusa ku kino. How are you feeling? ndi bulungi gyebale Owulira otya ng'ofunye omukyala omulungi bw'ati? mpulira essanyu Katonda atuusiza ku mukolo guno abadde mwesigwa gye tuli yatandika omulimu omulungi muffe ate era tulaze nga mwesigwa okugumaliriza. Wow, bulijjo obuuza abagole ebibuuzo bingi owulira otya ani akwambaza akaviiri ka makeup? She looks very beautiful nga w'omulaba. Basharitas by the world be bankozeeko era ndi musanyufu nnyo nti bankozeeko bwe bati. Tubaka kiwayagala okuwa abafaani bo naddala abadde bakwagaliza linekkula. Bafaani bange banaye beebale kunsabira mwebale nnyo mwebale ddala okunsabira ono ye dadi wange ye dadi wange era nga nyongera ogamba omukyala yenna ali eyo nga weddemu essuubi nti togwamu ssuubi anytime ojja funa omuntu gwe mufaanagana embeera kayimba kikosobola omuyimbiramu naye wobutuyimbisa bulijjo leero kyaniye amalawo kakalidya Jasmine kemuweereza nenyongerako n'akamera ate ngenda mubagalira n'abamuzaala bajja kuba empapula kino kintu ngenda kisosowaza aneerabiza n'abalala oli omwana. Any song to her, a love song komuweereza nga mukyalawo? Love song? Yes. Nga bungi nondi kukagiro kati kowulira ku mutima essaawa zino? Ngiide kulonda kaliwa kimanyi konna oyina kali akasiiba Kyagulanyi mba muzibe akasiiba Kyagulanyi. Waaw, tubagaliza okufumba obulungi tubagaliza essanyu wamu ne ttiimu ya Delta TV ffenna tujja kuza wamu nammwe. kale dya Mugole. Waliwo wagambye bwe mwasinkana
twasinkana ku campus nali ngenze kusoma mass communication first year ate ye ngaze okusoma adult education kakati ne tusinkana ku photocopia naye ye yali amaliriza naye nga kumye okusoma adult education so ne tubeera mukwano okumala omwaka mulambula gira nambulako ashiwambulako naye ashiwabula yali 2010 sijjukira myaka etozudde mwaka ani wataddewo 2010 wali 2010 ngambye emyaka 13 emabega naye nga bannange lwaki okwesa netunoonya omukuko n'atubulanga kiki just nabadde saagala bantu kubeera bangi nnyo ku mukolo kubanga omukolo guno twali tutegese nga gwa covid nga tumanyi nti gugenda kubeera loki kakati ate abantu nga kyesaagala abantu babeere nga bagumanya ate babeere bangi kitegeera kakati yensonga lwaki nabadde nakikwese kubanga twali tutegese kya covid kati ate nekituuka nga ate batutadde ate abantu ne bafuuka bangi nga si kyalina kyakikolera kati omukulu atubulire ekyatubulire mukulu gwani munange mukoddomi waffe amanya nze Kaweesa Geoffrey nga Sharita bwabagambye twasinkana emyaka 13 emabega ne tubeera ba mukwano naye wakati awo ne tuwebulako naye omukama n'atuzaamu bwekitegeeza omukama n'atusinkanya omulundi ogwokubiri kati mukama n'abatusinkanya mukulu ye tukola ekitya baddaye ekibuuzo ekiddako okola mulimu ki Buganda nze mukama wange nkolera kitongole ky'abazungu kiri eyo mu America kikwasaganya ba international student abava mu nsi ez'enjawulo okugenda mu America okusomerayo ekiddako era tugenda kubeera ffenna nga mukama ye mubeezi waffe kale sebo